Senga asidi ogamba otya? Ndikiriya ogamba otya? Saagala kwonona budde bw'abantu mbadde nsaba ensonga eno nagirabyeko scantly naye nga ndi very interested in it. Mbadde nkusaba onsambizemu mu dakiika 2. Twakedde ku machane tulaba nga bidugu akomplaininga agamba nti waliwo embeera eyatuuka ku bintu by'abaana. So nenga alina omusajja gwavunaana bagamba omusajja talina buzibu, omusajja mulungi nnyo, talina mbeera yonna. So twali tuzze kuwuliriza musango wano tuwulirize. Nze ebibuuzo era n'omuntu omulala byagenda okubuuza. Information egamba nti omwana yakwatibwa Isaac yagijeewa. Simanyi sinamubuuzaako naye bagamba bateebereza nti omukyala yagimugamba. Kakati mbuuza nze nganze omuzadde era ng'omuntu omukulu era ng'omukyala. Maama w'omwana ateeberezebwa okubeera nga yagamba taata w'omwana nti omwana bamukwata. Gwe omukazi we Boston atasula mu maka ga Vivian atazaala mwana wa Vivian ogamba otya mbuno omusajja mulungi tasobola kukwata mwana. Richie manyize mpuliza muwuliriza. Mukwasi w'abaana oba mukwasi w'abakazi akifaanana. Ekyokubiri nsaba abantu nga siye gwe maama w'oyo omwana oba taata w'oyo omwana for once mutuuze wansi ebimwa. Owulira Richie nze Isaac yali anvumyeko. I don't care. Owulira naye bw'obanga tokeerangako n'ozaala omwana wa Isaac nga siye gwe Isaac siye gwe Vivian, how do you stand and so omuntu oyo nga bwe mulaba Richie abantu abakyasinze okwabuzinga abaana be bantu abaana they are used to be batrustinga. Omuntu ow'ebbali tasobola kujja n'akukwatira mwana. The most abusers for children are people that have made children to trust them. My profession, I am a mental health counselor for abused women and assaulted children. That is why a father can abuse his daughter and the whole world will take long to believe it. Because the father has bought the heart of that minor. Richie, neighbor wo pozinga actually omuntu abeera ebukoma nsimbi tasobola kujja n'akonkona bedroom y'omwana wo oba oluggi lwo n'akwata omwana wo. Wabula ba anko, bakazini, bataata, bamaama, bakojja be bakwata abaana. Gwe omukazi we Boston atusinikira wano ebinnyo mbuno bawa Vivian muntu mulungi talina buzibu okijjawa gwali mu mpale ye oba. The most abusers for children are people that children live with, trust and stay with. Owulira n'olw'ensonga eyo nandisabye ate n'ekirala tuleme kweyisa ng'abantu abatasoma. Owulira Isaac ali mu nsi ya Bulaaya ekisooka. Owulira Vivian ali mu nsi ya Bulaaya. Tubasaba, no matter the pain, this is a highly sensitive matter. If a child was abused, for sure it will be determined that the child was abused, even if it's not sexually. If
tusaba Isaac ne Vivian bagamba gakuweebwa munno owulira enkya tetumanyi where this story is gonna end and how it's gonna affect this child. Okay, so Isaac tumusaba Abannayuganda bakabirira tebagenda muyamba bagenda mujajinga ne bagamba nti omwana yagamba tebamu abusinga era n'avaayo mukomera omwana yagamba tebamu abusinga ffe tetwaliyo naye Gayi bamutwalako mukomera n'avaayo nga tewaliiwo n'abaana nga bababuuziza. Poliisi y'e Bulaaya eyinza okutwala mu mukomera kukwata omwana nga tewakutte mwana. Anti n'amala ennaku bbiri ne of course bakudetaininga as they investigate. Kati yes. Bakwata omwana omusajja bamusanga ku mulimu ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera after 2 days n'amalambu n'avaayo kati Isaac awakanya poliisi. Simanyi nnyo bulungi musango guno nze mpulira buwulizi bino beekugambye byange ekisooka poliisi ewuliriza nnyo omwana. A child is a credible witness when it comes to child abuse. Kati omwana bw'akeera n'agamba nti tebaamukwata. Isaac muwolereza ntya. Bwe omwana bw'atyo bwe yagamba tebaamukwata. Kyobola ba musango guno gwatuleme ffe tukyanoonyereza. Poliisi kakati omusajja bwe babeera nga baamuta aba poliisi ne bagamba mbu talina musango. Bagenda kuddamu bakube wano essimu bakunnyonnyole bulungi. Kakati ansooke mbakubira abaaliyo mu kkooti. Beera bakukubire. Abakunnyonnyole. Richie. Sebo. Wanji sebo. Mbadde wano ne Senga asidi soko omunnyonnyole kiki ekyaliwo. Senga asidi nemba njala soko okudda ku muteeso oli soko omuveeko tusooke tuddeko ono. Senga asidi kikyayagala okumanya mbuuze nga bwe. Ayagala kumanya ki kyaliwo mu kkooti nga Gayi bamukutte. Gayi bamukwata nga suspect yenna bamukwata ne bamuteeka munda bakiyita detention. Okunoonyeza ne kugenda mu maaso ne bamupresenting eri kkooti. Bamupresenting eri kkooti obujulizi obutandikirwako okugamba nti omuntu tusobola okugamba nti tutandikira wano nga tebuliiwo. Omulamuzi ng'alina kumuta okunoonyeza kugenda mu maaso. Okunoonyeza okwo okutandikirwako kulimu okugenda ne mu ddwaliro. Byonna ebyo byakolebwa. Kati bani be baatwala mu ddwaliro ani naani? Abaana bonna batwala ne babakebera, nnyina naye ne bamukebera, ne nnyina naye agamba naye oluku olwasembayo olukwata naye baamukebera. Obujulizi obutandikirwako obugamba nti buluma omuntu nga tebuliiwo. Abaana bakulu beeyogerera, abaana bawala myaka 10 beeyogera. Anyway, Richie. Mubimpimpi. Poliisi ey'e Bulaaya bwebeera nga yata omusajja n'egamba teyakwata baana. Poliisi kooti
bwebeera nga yata abaana ba myaka emeka abapoliisi be basala omusango abapoliisi bakwasa kooti esinza amaanyi so byebimu so kooti abaana balina emyaka emeka betwogerako gwe bakwata kakati Richie kooti if court stood and said the man teyakwata baana mbadde nsaba guno omusango ogugobe kubanga gugenda kutuvumya abantu abatasoma gugenda tukooya abakomplaininga tebagenda kuyambibwa omwana Senga myaka nga 17 twandigambye yawolereza omusajja naye omwana w'emyaka 10 bw'abeera nga bagenda mu kooti mbadde nkusaba guno omusango gugobe case dismissed. We have nothing to say. Abamu Richie omusango guwedde kati tugogereko omusango gwawedde dda Richie tugogereko ye bwe tugogerako nze gwanedda kubanga ki abali mu musango guno Senga Senga asidi soko owuliriza omusajja ono nga omusango guno tetuli mu kugwogerako gukole ki gutereze erinnya ono lyayonoonye omanyi Richie nze social media nzize njiyigako ebintu bingi wano ku social media omuntu akyasinza okusala ebigambo yawangula abantu tebagala mazima abantu tebagala bwenkanya owulira mbadde nze nteesa mwami Joshua wabeera nga bamusibako essango eddene ddala ebbi bwekityo kooti ya real life terina kyegenda muyamba akwate abantu abamuwaayiriza abakube mu mbuga zaki ez'amateeka otherwise tujja kujja wano justice for Josh, this is not the law, this is not the court. Isaac ajja kujja wano atuvume atuliise eminyo azini ebintu ebyekifaka ebyekisiru. Josh waddembe okukwata abantu abamuwaayiriza abakube mu mbuga z'amateeka. Anti ne bano basobola okuyambako okutereeza erinnya lye kooti y'abantu naye esobola wano ku social media tusobola okutereeza erinnya ly'omuntu nga tuwadde social media teyamba kituufu kisobola ask me mbuuza lwaki yeyamba we bakwata ami nja kusamba we bakwata omwana oyo owulira ne bagamba omwana bamukwata biki tebabireeta wano owulira because basuubirayo justice away from here erinnya lya Josh Fenga ekisooka Josh tetumumanyi akaalo amatendo akatono ake Boston abamu bebamumanyi nze I don't even know him and I'm sure era abantu abasinga tebamumanyi owulira so ifenga ffe justice for him okutereeza erinnya lye talina linnya wano lyakutereeza wano akwate abantu kankulemu ekitimi katono
omwami gwe twogerako oyinza okuba tumumanyi naye alina ekifo ky'ebyobufuzi kyayagala era tusuubira nti kugamba mulekeraawo okukola ebintu ng'abantu abataasoma. Omuntu ng'akwononedde erinnya ogenda mu kkooti n'omukuba mu mbuga z'amateeka n'ofuna ebiwandiiko n'ofuna everything n'ojja ogwa Joshi era sirowooza nti kutegeera kwe ajja tuula butuuzi. Ekyakye mbadde mpulidde bagambye Joshi abaddeko wano. Bantu bameka mu Uganda oba mu nsi abamanyi Isaac Katerega batono owulira naye ekiwandiiko omusajja ono kyanajja mu kkooti nga awawaabidde omusango gwa defamation and everything wabeera nga avuganya ku byabufuzi. It is going to be one of the core things ebigenda okutereeza ki erinnya ly'okujja wano ne tuleekaana abantu ku social media olwaleero kwali enkya talina data. Owulidde okutereeza kankubulire Richie abantu baagala nnyo mwemujje we want violence wiwa abantu baagala nnyo teeseza mu nsonga z'abantu but at the end of the day ofunamu ki? Ffe tufunamu ekyokuyiga era abantu abateeseza bonna naye nze Richie omusango kooti webeera nga yagugoba real life mwekooya tufunamu ekyokuyiga butuwulira kati leka mbasomese mu kyokuyiga abakyala abo ababeera n'abasajja mutwogezaako wano ebigambo bingi ne mujja ne mugamba oyo bufumbo bwalema era nze nino omusajja wange wadde si yazaala abaana bange walaala wooloolo nyo n'okwata omusajja omujja e Kampala omusuusudde nga gwe bakuzaala naye muleeba omuleese mu baana bo akuzaalidde akanyamberege at the end of it all omukooye ogenda okumaliriza ng'omusibyeko akagamba. When do you prioritize abaana bo over ebitundu by'ekyama? Abakazi abawasa abasajja ate bannannyini nsonga be baleese embeera eno ku social media so we bagireeta ku social media tuba tulina abakazi abaprioritizinga kankubulire Richie abakazi tulabisa nnyo bajjawulo ne bagamba oyo mulabirawo obufumbo bwa mulema naye ng'otunulira ekikazi ekikugamba mbu nno toli mufumbo nga kibi okuva ku mutwe paka ku kigere owulira n'omubuuza maama ngobwe nkutunulira bwe nti ofaanana embaata olaba gwe ofuna omusajja olowooza nze sisobola kufuna musajja gwe mbeera naye mu maka naye omuntu ng'olina abaana naddala ddala abaana abawala kino kibawa ekyokuyiga owulira abantu kino kibawa ekyokuyiga nti omukazi nga wakeera n'ozaala abaana tetuganye obeera n'omuntu nga mweyagala naye genda mpola supiidi emu nga tonakwata musajja kumuleeta mu baana naddala ddala abaana abawala kubanga at the end of the day ate abazadde naddala ddala abakyala tukozesa nnyo abaana ng'abasajja bano batutamye tubakooye tukozesa nnyo abaana okuteekawo embeera naddala ddala abaana abaki abawala mpulira lesson number 2
bannange kino twakyogera dde okuva ku mwami Musoke. Mulekeraawo okutikka abasajja, mulekeraawo okutikka abakazi. Omukazi ekibatisa abantu ne mubajja Uganda ne mubaleeta gwe bamuzaala anoonya visa bw'aligifuna gye akole empapula ze mweyagale. Lwaki mwetikka abantu okutta omuntu omuleeso lwaki mwetikka abantu ekisa mukijja wa muli bakolimire? Ti omuntu aba ayagadde munne ng'abeebulaaya alaba nga tajja kubasobola. Alaba ng'abeebulaaya tajja kubasobola nga abeebulaaya baba bagamba tebajja kubasobola because babeera banoonya abantu be banaakwata ku matu ab'okusika amatu n'amufumbisa amatooke n'amufunyisa pampa n'akola atya naye nga all said and done. Abakyala mwegendereze nnyo obuwoomi. Kati sebo gwe akyali kuno gundi akyaliko Joshua. Tuwulize story. Joshua muntu aliyo life era tavaako. Wabula mu nsonga nga zino nga zikyali mu kkooti. Ne bwe nandibadde nze muwa amagezi simuwa amagezi kujja kutandika ziteetako kubanga zisobola okubeera against him mu ngeri emu oba endala. Alinzo tubulirako ekitonotono. Tasaani muwadde magezi. Nga Bukenya bwe yatunnyonnyola. Buli kimu ziri mu kkooti nga bwe ziri mu kkooti nange nandibadde muwa amagezi yakyalibadde kituufu kuteesa ku nsonga naye nga bwe nkugambye ne bwe twadde tutandika ne nkugamba nti Joshua ne bw'aba atimba ebifaananyi obulamu bwa Joshua bwonna buli public. Mpulidde abantu awo agamba yali musawo Omuganda, yali Joshua musomesa omutendeke ne gye yasomesa e Uganda yonna wamanyiddwa. Vivian omuntu yali avudde mu America tasobola kubanga yagwa muntu gwe yasingana ku street. Abamumanyi e Kampala bamumanyi. Era ne bw'aba atimba ebifaananyi kye ateekako MP somewhere ogitegeera. So ateekako MP to B. So abantu bali mu kuba obuyondo busobola kubanga buva sayidi eya politics. Ontegere bali mu kuba obuyondo nga buva mu sayidi ya politics because alina potential esobola okukola kyokutwala ekifo kyayogerako. So tuli wano okutereeza erinnya lya muntu waffe mu biti bingi. Waliwo omuntu agambye mbu abantu b'Boston bawala na Vivian olw'okuba abeera mu bagagga. Singa okutte obudde n'omubuuza nti abeera kitundu ki, n'obuuza abantu ababeera e Boston abantu be bayita abagagga babeera kitundu ki. Omukyalo oli agambye muwala na Vivian nti olw'okuba alina omulimu omulungi. Mulimu ki gwakola dokita wano bannansi Tovola Vivian balinga bijja oyo gwovoola omulimu gwe ye yakwata omusajja gw'oli okuwolereza n'amuleeta. Yogera birala yogera birala mulimu ki ogw'omulimu gwe gwaleeta Josi ku Bulaayi. Senga simuvodde tasobola kumuvoola n'omulundi n'ogumu sisobola. Bwe mpuli Senga amuvodde nsonyiwa sisobola kumuvoola. Nkugambye nti omulimu Vivian gwakola wano bannayuganda bakola. Kaakati gwe oli agambye nti mpuliriza Senga agambye nti bannayuganda ekimuwalanya Vivian babeera mu ghetto. Buuza Vivian gy'abeera obuuze ekitundu ekyo ekimanyikiddwayo ne omuntu alowooza nti ali Sebo tovoolera wano tovoola Vivian yogera birala. Ekifo kyabeeramu yakiwasizaamu mukwano gwammwe. Nemusiriki Lekera okundeekaniza ebintu. Walanya fakti endala ngamba waggulu Richie ngamba waggulu omuntu y'omu yayawukana ne XB ebigambo bye yakozesa n'ayawukana ne XC ebigambo bye yakozesa.
bwayawukana ne XD n'akozesa ebigambo bye bimu n'omubirivinga gwobeerako obuzibu yali yawukana ne Katerega abasinga bano abaaliko mukimanyi yagamba ebigambo bye bimu bannange simanyi Josh azina liiniri bannange tatuddeeko yenna ali awo anaatera otusitamira bannange simutagira osobola okubuuza community ya Boston Richie osobola okubuuza omuntu yenna ali Newton we bali b'omanyi Boston wano Richie b'omanyi osobola okubakubira ono eryato ndi balance nze nsobola okukubira n'obabuuza nti abantu bano basatu Vivian Katerega ne Josh mpa profile zaabwe mu community bajja kubuulira who Josh is abantu bamuwolereza mbulidde omuntu kyakwana bakwanye no kati muntu nze mumanyi kuva Masaka mu ssomero ku mirimo abantu bagambye musawo tabeera waba mulungi lwaki obufumbo bwamulemye abalungi tebalemwa bufu abasajja ab'empisa tebalemwa bufumbo kati mbe musango guno gubadde gukyanyumira okuwuliriza naye era tegujja kuyildinga by'amaanyi lwakifakka kooti ebagambye egobye omusango kati ffe tuwogera ki that means if court sat and determined that the man is innocent Senga asidi waliwo erinnya eryayononeddwa ku social media ng'oli akozesa ebifaananyi bye babikolakola dda naawe katimbuki prove yourself do good things let good things speak for you betugezaako okwogera wano tewaliwo nti waliwo alumba omuntu tewali kakati mwami Sekidde bakuyitaani kakati oyagala kuyambibwa otya Josh ayambibwa atya okugambye ngezaako kukiriyalinga eya buli muntu eyalabye vidiyo ya mwami Katerega jjo erinnya liri kikiriyadi eya eri kiriyadi by the court si bituufu kati ki si bituufu ne kooti nayo yagamba si bituufu Richie ekyo kyembadde ŋŋambye kooti yagamba si bituufu ate kati ffe kooti bweba egambye si bituufu we can't say mbu bituufu si bituufu bano ekibaluma bo bagamba bidugu yataddewo embeera temulina kyemugenda mukola bidugu bwatyo era ekyo naawe Richie okimanyi bano ekibaluma bagamba lwaki budugu embeera Come. Richie. You have back clearly the air. Never to gamba koti. Yawedde. Koti. Richie nkulamusizza nnyo ssebo. Ali innocent. Yes, nange mbawulira bulungi mwebale kuteesa njagala okwebaza abateesa bonna. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli muntu avuddeyo okulaba nti ebintu bino bitambula bulungi. Nze ayogera amannya nze John Sembatya. Ate era njagala okwebaza Mama Sidi weebale nnyo mu Nakampala Secondary School olw'omulimu omunene gw'okoze okulaba nti ogezaako okunnyonnyola ebintu mu ngeri eri equal. Vivian mukwano gwange nkola naye ate era Joshua naye mukwano gwange bonna mbamanyi. Sikola na Joshua naye bonna mbamanyi. Naye waliwo ebintu bye musobola okubaako okuteesa ne mugaa katuteese ku kino ekintu.
bano bazadde Vivian ayina abaana mu Joshua si mwana naye abaana ate at the same time ne omukulu Isaac Katerega Madwasi naye ayinamu omwana n'abantu abalala so nze nalirowoozezza nti ekintu ekyalibadde ekirungi mukulu Isaac kye yalikoze kwe kugenda mu kooti n'agatta ku misango egiriyo kubanga tegyatandise eggulo okusinga okuweebuula abaana kubanga kino tekiri mu kuweebuula Joshua kiri mu kuweebuula ate n'abaana kubanga abaana banawulira batya nti nkusalemu ekirimi ate wano tulinawo abantu abataasoma Richie tebalowooza ba-instigatinga abantu okumanya liniri tategeera nnyo. You cannot ask for justice for Josh ku live ya MC Richie wobeera nga olina nnyo amagezi agakubuusa up and down. Sit him down and tell him the proper correct way of doing it, not exactly. So nze ndowooza that rightful way wouldn't have gone in a social media more so okudimininga abaana omwana owuwo omwana omuwala gw'ozaala omwana w'emyaka 12 you feel so embarrassed kuba mwana muto ate ekintu kyoyogerako kyayitako media tegenda kuvaawo oyonoona erinnya ly'omwana wo agenda okula enkya gwe bagenda okulifaalingako bagambe nti nno gundi gwe toyogera mu bantu bakukwata n'okukwata. That is it's an embarrassment. So I think twaligenze n'ekintu Mama Sidi kyayogedde njagala okwebaza omwami oyo w'e Masaka tuli ku shift, we are idle, tetulina mirimu, but we are talking about children that are gonna find these lives exactly tomorrow. So let us respect our kids and let us learn how to deal with things. Bwe tuba nga tufunye misunderstandings in one way or the other yali zikutte n'ataziteka ku media ku lw'omwana we agenda okula enkya kooti ateekeyo emisango egyo with the effects okusinga okukola defamation. Nze abantu bano bombi mikwano gyange bonna njogera nabo nkola nabo omanyi omuzadde omu ayinza obutabeera na ntegeera nga eyiyo owulira gwe ng'obuzadde for the sake of abaana ba Isaac n'abaana ba Joshua igwe for what you stand for guno musango genda ogugobe abagwagala mugende ku woli ya Isaac owulira muteesezeeyo because Isaac ye ogwo omulamwa akyagutambuza oba mugambe Joshua if he's a credible man akole live tugendeyo Joshua kati asidi kyenjagala ogamba kiri ekintu kimu ni wano wenjogera Joshua asobola okubanga mpuli very sensitive nze njababuulira amazima Joshua awulira era ndi naye ntudde naye wano wendi naye tasobola kuvaayo kwogera bintu ebyo kubanga biri mu kooti muntu yasoma muntu mutegeevu ate awa abaana abo ekitiibwa no biri mu kooti bino ebintu biri mu kooti nti any slight mistake gy'okola bajja gikozesa against you mukira kyeggamba naye muntu ng'omuntu omulala yenna naye nze for the respect of the kids of Vivian nze ndowooza it would not be a point for us to discuss this issue. Richie Josi aliawo owulira aliawo aganye okujja okusikinga justice for himself ebikazi ebitategeera ebikazi ebikulu ebikuzizza emitwe ng'emalembu justice for Josi aliawo olowooza ye tategeera senga sidi olulimi lw'okukakkanya ebikazi abakazi nga naawe oli mukazi ente kijja kuba kiri ku sayidi yo n'omwana wange wanaabeera mu kooti sigenda kukubira MC Richie ateeseze abaana bange in that manner here. My point is Jose aliawo omwana nga bwakugambye why isn't he here asking for justice? No, gwe taata okola ngani Sengasi
nanyini musango bakugambye omusango guli mu kooti. He doesn't even want to talk about kakati oyokola ayogera ngani nga mulamba gwa Joshi muzimu gwa Joshi ngani Inswera yalichi nakubitwa simu inswera yalichi eyo na yeze nabirowozezza ampuri Joshua abaya tusindikidde drone wano ngoyagala lingeya ngate gwomugo wa Joshua aberanga by the acid nsaba owulirize katono drone nsaba owulirize katono nalimba jako ku live yo nga oyambalira Joshua naye sometime back omuyisamuko waya neŋŋamba okay leero wuliriza nsaba kuwuliriza leero njagala kwebaza at least oyogedde ekintu nga okyogedde ng'omuzadde ng'okyogedde ng'omuntu nze ndowooza kuno gwe gusoose okubeera ku media si gwe gusoose naye nga nze ndowooza let us respect kids, let us respect n'abazadde tubalekera obuvunaanyizibwa bwabwe. Vivian n'omwami Katerega ewamu ne Josh bajja kwesootinga ebintu biri mu mateeka wano America terya nguzi, Canada tebalya nguzi, ensi ze tulimu tesikyalya nguzi, ebintu bijja kutereera guba guli mu kooti amazima gali nti anyway out of respect eranga abantu abasoma wano kooti Richie ezibeera wano oli yabya musajja wange oli nakula ezo kooti tuzituulamu naye kesi nga eri mu court, it is involving minors, it's a sexual harassment case. By the way, Gulimu High Court, Gulimu High Court, Gulimu High Court. So that is how serious it is. Nze, on behalf of kids, Abana, I know I'm a parent. You know, Mwana Muwala, I know what it means. Sagala kuzanyira ku future ya mwana wa muntu. Abasikingira Joshua justice tajitusabye mukolanga bani. Buli muntu yenna awuliranga kimuluma agambe mukulu Isaac Katerega agende mu court. Atwale facts and evidences ave ku media kubanga ate si kyabuyivu n'omulundi n'ogumu. Anyoka kola mwanji agende mu kooti bw'aba alina obukakafu obw'ekyo ekintu kyayogerako mpulidde kwange ezimu video zetulaba nawulidde baŋŋamba byayitako nawulira sifaayo. Those are allegations that you're making, not until when you have concrete evidence on what you're saying. Kati so mu ngeri y'ekikange ekyo nze nalirowoozezza ku lw'obulungi bw'abaana, ku lw'obulungi bwa Vivian ne ku lw'obulungi bwa Josh ne ku lw'obulungi bwa Katerega, because they are all Ugandans. Let them seek justice. Wamama mwagala twogere ku Vivian, ku Josh, ku Katerega. Mujje tubagenye bonga abantu abakulu. Exactly. Tutadde mu rape case ke tutadde mu baana. Tujje tubagenye omukazi oyo Vivian nagende Kampala nasubula omusajja azifa asubudde nkota ya toke naleta nateekaawo ebyo bye tubageya bye tubavuma naye tetugeya kesi eri mu kooti ng'ate erimu abaana. So byebyo byange byenyinza okwogera mukulu real life nti it is what it is. Obulamu tuyitambulamu bwe butyo. Okusomozebwa mu maka kubaawo, ebisomoza amaka bibaawo, ate tebigenda kuggwawo leero. Naye n'abaami mumanye mbuno ku Bulaaya omusanga abakyala gwe bakyasinza okuwayiriza abantu kubeera kukwata bakazi era njagala mu video wano funa ekyokuyiga n'ekibabanzi oteka wonna kyoyagala kyonna nesibala kati nze Richie kamera atuviire Senga asidi nsabye kantese outside camera Richie anzikiriza kale kati kyengenda okusaba bannayuganda n'omukulu ono mukwano gwa Josh
twatuuka tutya nti ensonga za mukwano gwo ziri mu high court tulina kye bagamba nti there is no smoke without fire wadde temwagala tubisse ku Facebook. Kati nze nakyo kyekyo kye nkugambye nti ensonga zaatuuka zitya mu high court waliwo ebintu ng'abantu bombi obamanyi nga mikwano gyo omu wakamenti wange Vivian and he's one of my great friend omulala Josh he is a friend of mine. Kati ebintu okutuuka mu kooti mbagambye si be basoose okuba n'obutakkaanya mu maka. Obutakkaanya mu maka buli human. Abantu kyangu nnyo ffenna be twatandika nabo si be tuli nabo. Mu ngeri emu oba endala. So what we need to do. Wakutta omwana allegation eyo. Muwulirize. Josh ali bweru, right? Era taliiko byuma bimugaana kutambula. Guno omusango wano mu America ogw'okukwata omwana baganda bange si mmere. It's no, this is dealing with a minor case. Kwanga gwatandika ng'omwana tonabadda kuweza myaka 12. Kati omwana awezeza roughly 12 years old. Kiba kitegeeza nti minor case yalibadde atambulira ku byuma ng'era atrackingibwa. Naye mukulu Sesanga omanyi R. Kelly ebbanga lye yabeerawo ng'aliko allegations ezo. R. Kelly. Kino ekintu kyemwogerako omuntu yali atuuseeko mu kooti ne bawulira n'emisango era agenze mu kooti emirundi egiwerako yesinza kwogera. Ate n'ekirala kankubuulire omuzungu bw'atuuka ku keesi einvolving omwana ku muntu omuddugavu abanga empologoma egudde ku nnyama. Kale Senga Sidi kyenja okusaba in my opinion kale abazadde bo tugambe balina ebizibu byabwe ne tugamba abaana bano baatuuka batya okuwaayo such a serious allegation. That's my point of contention. Kati kambabulire ekintu kimu. Waliwo okubeera nga obuuza ekibuuzo nti byatuuka bitya byakola bitya. Twagala tumanye ekintu kimu nga Senga Sidi bw'azaayogera nti Vivian out of love yaleeta Josh n'amuleeta mu America. Era baali bonna. Kati bino ebintu okutuuka mu kooti omuntu asobola obwemufuna obutakkaanya omuntu asobola okukola ekintu kyonna out of obusungu oba advice okuva mu bantu ab'enjawulo. Kwegamba nassa mu baana ebigambo. Yalibadde ayagala ki? Yali yagadde nze tumi ekyo sijja gamba nti kya Joshua oba kya Vivian. Bwe mba nkwese mu America ne bigaana obusungu ne bunkwata nyizo gamba ddaye omuntu. Waliwo omuntu agambye mbu keesi bwe baba busanga mbuno guy is innocent, why is it still in court? Ekisooka omulamuzi lindako omulamuzi ajja n'akuwa verdict n'agamba nze okusinziira nga bwe ndabye investigation this and this and this I determine mbuno omuntu ono talina kubeera mu kkomera ABCD. Oli waddembe okukola ki? Okuttusa omusango ogwo n'ogamba nze abaana bange wadde omulamuzi yayogera bwati ne bwati emyaka 2 emabega. Saafuna buki bumativu and the case gets reopened. I am answering wano omuntu agambye mbu lwaki omusango gukyaliwo. It can even be reopened over and over and over. Senga Sidi kati nze nja tunulako mu side y'omukulu investor Mwami Madwasi, chief investor wa diaspora. Nja kusympathizinga naye nti nga ffenna bwe tuli wano nga tukozesa emotions sijja munenya ekintu nga ye bw'akitambuza ng'omuzadde yenna. Kwate twagala kati kye twagala okukola wano tuleme kuba misumaali side yonna kyova olaba mbuuzizza ebibuuzo bino. Isaac mama w'omwana bw'akubira essimu n'akugamba taata w'omwana omusajja gwe mbadde nga mbeera naye yasobya ku mwana naawe nga taata olina okuvaako. You have to trust omukazi akikugambye ate kati mwagala ate mwe mwagala
Isaac awolereze Joshua awoleze musanjiwo okitegeera so obuzibu webubeerawo bwandiba ku Vivian ye ng'omukyala I think omukyala yalina obuzibu wano mu kino kyonna omukyala ye combining factor ye denominator eri wano yalina okutereeza ensonga zino exactly kati so nze kyenja okukola bwe nalabayo live endala nga ndi ku mulimu ndifuna obudde bwe naagimanya nga lino bwe ngitegedde nja kufuna obudde nzije ne Vivian kwa Vivian mukwano gwange era si kino sali nali kwese face yange na buli kintu ne saagala kyogera out of guilt nti ndi mumuwaayiriza nze have no problem with Vivian. She's a friend of mine. She advises me very many things. I know she's stressed and distressed. Ngero omuntu yenna. Let us understand emotions and dealing with each and everything. Kati nze ekibuuzo mukulu Sesanga ekibuuzo kyange ekisembayo gy'oli enkolagana ya Vivian n'omukulu Joshua Serwanja eri etya essaawa eno tuli mu kooti y'abantu tewaliwo nkolagana kubanga abantu bano ababiri kooti yali yabarestraining they don't meet they don't talk okitegeera kyegamba tebyatandise leero bakola restraining order ndoza ever since naziwulira ndoza ever since 2020. I have a question. Has Isaac just come to know of this? Waliwo kyesaagala kwogera ku kya Isaac ajja kyeyogerera kubanga yaguleese omusango ajja babulira lwaki yagamba nti yakakitegeera kati waliwo ebintu ebimu bagambye nti Vivian mukwano gwange ne Joshua mukwano gwange waliwo ebintu ebimu byesinza kuddaawo ate nenjogera yadde nga weebire lwaki byatuuse okujja mu media kati nange ekibuuzo ekirala kyensembayo eri ggwe naye nga kiri private Vivian ne Joshua balina abaana bameka abaabwe ab'entumbwe balina abaana basatu nyabo balina abalenzi babiri ne bebi ow'emyaka 2 okitegeera naye nga baayawukana mu 2020 tebabadde bonna since 2020 yeah kitegeeza yamuleka ali lubuto since 2021 not 2020 yamuleka ali lubuto oba yakazaala tugambe tutyo omukyalo oyo bambi agenda okumaliriza okuzaala yali yekka ndowooza nga bamaze okuba nga bafunye obutakkaanya mu ngeri emu oba endala okay anyway ensonga zino kati nkulu kati kyentegedde waliwo ebizibu bingi nnyo wano tetulina muntu gwe tugenda salira musango saawa omukyala yenna tabula sijja gamba mukyala kubanga sijja gamba ntokuba gwakala mutunoolya gakalenze tubawulidde bombi naye nze ng'omuntu abadde nabo mujjukire nze ekinnuma kiri ekintu kimu ng'omuntu abamanyi Vivian alina omwana omukulu Muwalawe alina omwana wa Isaac naye mwana wala alina bano abalenzi ababiri ne last born kati abaana bano tunuulira ekifaananyi omwana ono omukulu bw'aba awulira ebintu bino nga amanya ga maama we ge gali mu mannya taata kugamba how are we traumatizing them as kids kubanga omwana ono omukulu atuuse mu myaka egy'okubanga alina essimu ye era kyangu okulaba ebintu bino naye tolinaayo kirowoozo mukulu Sesanga tolinaayo kirowoozo nti abaana bano bakontaktinze mukulu Madwasi investor okusinziira byayogera ne beekubira enduulu kwange okutono ndowooza mukulu Madwasi yagambiddwa omu ku mikwano gya Vivian tayinza kubanga Vivian yire yakyogedde kiyinza okuba set up I'm not so sure. Anti yagambye waliyo balooya abamukubidde abali mu nsonga ezo eza mwe mugiyita fene Bungereza tugiyita social service. Waliwo looya ayinza okukubira n'akukkiriza oteeka ebintu ku Facebook. Abalooya wakika ayinza okubuulirako ekigenda mu maaso ku mwana wo naye nga tagambye bisa ku Facebook. Kale katugambe social service, social worker. Kati nze kyemmanyi kiri ekintu kimu nti omuntu yenna amanyi nti omusango gwa naggomolango omuntu yenna yali ku advise nze genda mu kooti bwe ndowooza kubanga
omusango gw'abamayina baganda bange. Nanti kati gwe you are talking at your level of professionalism. Naye si buli muntu ali ku kkooti y'abantu eno nti alina that legal knowledge gwe gy'oyogereramu. Ekyo nakyo olina okukimanya. Facebook si buli omu nti alina that legal background nga gwe gy'oyogera kati kuba kati gw'oyogera ng'omuntu omuyivu. Si ffenna tuli bayivu. Okitegeera. So nze mbadde nsaba kunnyonnyolako Mr. Stragonet 256. Mwami Madwasi yagambye bw'ati lawyer edda nga Joshua misango gyakatandika okwagala okufuna gathering information since Isaac went through the same situation with Vivian edda like the first time when the cases I think the second time because the first time Vivian yagenda n'ateekako Josh restraining order ye kenyini n'agamba nti abadde arapinga omwana we ayagala kurapinga mwana ye kenyini n'agenda n'agimuggyako tudde mazima omuntu yenna ng'omuntu yarapinze omwana we ate ayagala kurapinga mwana we lwaki omuzza okufuna olubuto olwokusatu nalwo n'agamba bwe yaloopa n'agamba bamurapinga kati lawyer wa Joshua edda like 2 years ago reached out to him ngamubuuza like nga wononya like abantu abagoinze through the same thing naye tebagoing into details. So a few days ago naku Isaac reaja online n'ayogera ku bino ebintu mukwano gwa Vivian yamukubira essimu from Isaac ne live ekyaliyo n'amugamba Isaac Vivian akaba musayininga ku passport ya mwana ayagala twala mwana Uganda ko Isaac mumaze emyaka 7 temumpa mwana wa siraba ku mwana kanange munneetaaga nange kati ngenda kukola ki like maybe he tried obawanvuya ko mukyala omanyi tugenda okukola is it okay with you wengabira Vivian enamba y'omwogere ko Isaac it's okay Isaac nga bakwata enamba ye nga bagiwa Vivian calls Isaac bwakubira Isaac ng'omugezi w'aba mafia n'amanya nti this is the only thing ekigenda okukola ki okuzza Isaac engulu. I am sure she never thought Isaac was going to attack like that. She thought she could manipulate him by telling him, and she never told him the truth because Isaac byayogere bimu bifu. She even talks about rape when they went where low party yalopa koko rape. Yalo panti Joshua ayagala kwata ki bana naye kenyinje gwe bakwata yagamba bana ibona yabazalira mu rape. Okitegeera ne yasemba yagamba yamuzalira mu rape. Naye yenyini ayogera bw'abeera nga kale tuganye kale Joshua yagala raping abantu the first time bwe yamuloopa n'amuteekako restraining order ye kenyini n'ebigere bye yatambula n'agenda ku police n'amuggyako mu kooti n'amuggyako restraining order mupange mwagala dde waka omusajja abadde agenda okukwatira abaana ozza waaki okitegeera. When the lawyer or Joshua were reaching out to Madwasi 2 years ago, you're reaching out because Madwasi had the same scenario with Vivian. That's why I'm surprised Isaac siding and Vivian. Siganye Joshua, Vivian might be right. But that they are reaching out to Daila Isaac, Bamukubira once he said it himself. And what he went through with Vivian. So that's how it was. Kati madam kati tuli mu byakuyiga mu misango kuba exactly katuyiga omwami nze simunenya Madwasi kubanga engeri ono gye yamugambyemu okitegeera yamugambye nga ajja kalina ekyamwetaaga because 7 years katugamba nkole nga yegwe Isaac mama w'omwana wo tasobola kukugamba kintu kyenkanidde awo kyobadde tomanyi notafuna you know that it's emotional. It's emotional as a parent. Chokudola nti tuze ngambye nze okuteesa kwange kubadde nti the best thing would be coming back to consensus. Isaac ne
Vivian, they need to sit down and discuss their issues. Nebalaba how best they can do. Wabanga omwami ekyo kye bamugambye ngekyo bwe kiri akiforwardinga akiteeke mu kooti wana America teri yanguzi teringa Uganda bajja kudamba kwate Joshua naye bino ebintu bijje mu gundi. Mukulu Nsonga oyogedde kankusala ekirimi ne madamu. Okay, madamu genda. Yabyeyogeredde kuva mu kamwa ke ku live ye era nayogera ne story gye yavudde. Kati omuntu omukutegera kwaffe okutonotono kiraga nti Vivian tried to manipulate him into doing what she wanted because after 7 years she's coming back. Ukitegera tegedde talina ngejage kwegamba yabadde amuterawo mbeera nti nzirusa na mwana kubanga omwana ali traumatized. But remember, if it was really important to you, the first thing was so goba Joshua Taga raping abana was Zawachi. What can you again? I'm quoting no mujako restraining order. I need my husband back. Who brings back a man who tried to rape their own child? Well, no mukwata bukwasi, no mukwata ko bukwasi nenda banga inappropriate. So akuza. Kati madam. Kati olaba yo kati nze njala kumaliriza bwenti. Bwe nalabye ebintu bino nga biri ku media nekanze because I know both of them. Now we did era it took me time to drive to come to find Joshua. Nemubuze ebibuze ebiwerako. Nemugamba naye nga mukwano gwo nsaba ondage ku files zo. Nenda empapula ze eza court na buli kintu kyonna. Kwa namugambye nti bwobanga ekyo ekintu wakikola you are really insane. Nze because if you're a friend of mine I will approach you. Bible yetugamba okubeera abalambulukufu because I'm a believer in the Bible. Uliriza nsaba kukugamba kyekyantambuza nsaba ulirize nsaba ulirize Sengasidi nti ntegeera frustrations abantu ze balina about faith and everything so saagala kitwalanga gundi nazze ne musisinkana ne mugamba nsaba ku guno gw'omulundi bulijjo mpulira ebintu bino njagala kulaba drafts zolina ezikwatagana ne bino ebintu kubanga it's too much. Igwe ogenze mu media omukyalawo agenze mu media she's professionally nurse and of which is not good. Simanyi lwaki babateeka mu media. That's why I came. I had to look for Josh. When namutuuseeko n'andaga ebintu nga byatandika 2019 almost oba Feb. Mukulu Nsonga. For so long. Nenda ba documentation, nenda ba kooti biki, nenda ba mirundi ebika gye bagenze mu kooti ne babajje mu liinyi ne babasindika bagumaze guno omusango ne bagusindika mu musango emirala ne babisindika kwa court. Nempitwambwe nti ngamba okay, this is now as a parent what can I advise? As a parent ng'omuzadde alina omwana omuwala nengamba kati singa abadde muwala wange n'alikoze ekintu kino n'alikikoze nta kyekiri kye mbagambye nti abaana baffe abaana baffe abaana bakulu Mukulu Richie eno media bajja gisanga. Let us have respect for our kids. Mukulu Isaac agezeeko nnyo okulaba nti ebintu abihandolinga professionally manyi pain gyalina era yabadde Mukulu Nsonga nga guest yali ku ssimu okasooka abuuze. When Auntie Acid came onto this live, she asked him if he could present Josh so that Josh defends himself, right? He said he cannot do that because the case is in court. Then after a while, he said that since now he knows next time he will bring Vivian onto the live to speak about this whole issue. Why does he want to bring Vivian, but he can't let Josh defend himself right now? Let me answer on his behalf. Let me answer on his behalf. Because Josh has not come out okulekanira abantu okukola anything. Because the reason why we are here is because Vivian manipulated people. Or was he declared innocent and someone made an appeal? What is the reason for the case being in the High Court? Thank you very much. No, ask again. Ask again. I didn't hear the second question. The second question is that since the case is in High Court, he said the case is in the High Court, right? And he said that Josh was declared innocent. Kids said he didn't
commit any crime or anything. So is it an appeal that was made, that the reason he's in the High Court, or is it that Josh is out on bail pending investigation by the court so that case can proceed? What is it for being in High Court? Thank you. All right. Gentleman, answer. Nkiwulidde bulungi abuuza ekibuuzo ekyokubiri kibadde nti lwaki omusango guli mu pending, yakola apiiru, yakola ki? Ebintu byonna byensomyemu temubaddemu kintu kiyitibwa appeal. Ekintu omusango bwe gwagenda, simanyi oba kyenjogera kitaasa Josh, kubanga biba biri mu kooti nyinza okumenya amateeka ga kooti. Tokyogera. Kati oyo abuuza akubire looya wa Joshua abimugambe ku ssimu. Kati mukulu Sesanga omuntu abuuza bw'abanga ali wano within the region of Massachusetts, kooti eno etuula mu Salem, era bw'abanga akkiriziganya n'omukyala, ennaku z'omwezi zigenda kutuula ajje mu High Court e Salem. For the first time nange njagenda kati mpulirize kubanga ndabye ebirabika okubanga birimu ebintu bingi, to making sure nti we are all Ugandans, we are all parents, buli muntu afuna fair justice mu ngeri emu oba endala. Naye nze nalirowooza maliriza bwe nti nandirowooza Senga Asidi nti ekintu kino kyandibanga kirimu obusungu. Muwulirize Senga Asidi nsaba kwongerezaako. Senga Asidi ngenda kuwa omukisa. Toyina gy'olaga gwe ogenda kukuddamu ebibuuzo byebabuuza Josh. Wama Richie nina kyennyongerezaako. Richie nzira mu Richie abalala be bamanyi entegeerayo. Richie tuli bantu mama, tuli bantu bakulu abasoma n'abataasoma naye nga abali e Bulaayi. Amerika si bwayise. Owulira Richie, tewasobola kubeerawo keesi ey'omuntu omukulu ng'akutta omwana ow'emyaka 10 n'atuukako ngamba ku Bulaaya, n'atuukako emabega w'emikayimbwa nga omwana oyo yaliko ne mu issues za child support n'ezaaki nga ab'amateeka bamanyi nno omwana ono abantu babeera nabo, one of them is not the biological parent and that is the accused. Okay mama, okitegeera? And they let the accused person walk scot free, ne bamujja mu bannange. Kati kozeseeko obwongo for one. Tekujja kwogera bingi. Investigations are still going on. Naye Richie case involving okukwata abaana abato ku Bulaaya nenda kusonga mulaba amateeka tegamukkiriza kwogera. Richie as in if it is Senga a Asidi. high priority case. Yes, Senga Asidi ngenda kumenya amateeka naye mbasaba ekintu kimu. I want you to trust what I'm saying. For those people, ndaba abantu 4-5 Luganda, ndaba abantu 457 ku page bali yagadde okakasa ki kyenjogera nti waliwo ensonga lwaki omunene ono oba si munene mukwano gwange lwaki takkirizibwa kwogera kubanga omusango guli mu kooti. Tagenda kwogera kigambo kyonna, kamubalage mulabe bulabi. Uyi oyo gwaita jjo Oyo si oyo Sabawomi. Kugamba siri mu biseera bya kulaga nti neeraga oba njogera ekintu. Mikwano gyange oba mukitegeera mikwano mukulu Sesanga Joshi akatabo baakamuwa owange akatabo ako tekasobola kujja kubanga kalimu ebyo ebigambo bingi era nze ndowooza yange era nja kwetondera kalimu emisango egyo
obusungu obuliwo n'ennaku eriwo obusungu obuliwo n'ennaku eriwo ne bino byonna okutuuka okubanga bwe biti nti obutakwatagana obwajjawo ng'ate omuntu akujja Uganda obwo obutakwatagana buleeta ebintu bingi ffenna tubadde bantu let us not judge them tetujajinga Vivian tetujajinga Joshua nti si bwe mulundi ogusosa abantu obutakwatagana ekyo nakitandise nakyo bajjajjaffe bakitaffe n'abantu abalala bazze tebakwatagana mu maka bibaawo so mu mbeera bw'etyo nze ndowooza time heals everything that's why the court is prolonging everything so that they can reach at a time they agree on what next so akatabata n'abakafuna kubanga ayina authority ku ko ye mukyalo oli kati nze ndi wano omukulu Sesanga nga advocatingira the boy child kati buno obubaka obwange obusembayo kakuwuliriza omukulu Josh mulabye musajja mbooka alabika bulungi ndi wano nga mbuulirira bannakiganda abalina ebipapula e Bulaaya bulirira bannakimwero mulekeraawo okwepima ku basajja abalabika obulungi kuba mukoze obwannansi musevinze obusente mugenda e Uganda mwetulisizaako bomu muleeta abavubuka abalabika obulungi ne mutuuka ne mubasaako embeera nga temubasobola bannange musajja alabika bulungi nnyo lwaki nga bamubonyabonya badde mbasaba ekintu kimu addemu omaze okumuzaalamu omusibyeko agasanga agannaggo okitegeera ambu nno wawaayiriza taata we ekintu ekive ng'ekyo nze ndowooza ekintu kimu nti tubibalekere bajja byemalira let us not judge them let us not judge them but this is reality abawala bava e Bulaaya bakoze ssente ne beepima mu bavubuka abalabika obulungi ne batuuka ne babasaako embeera eka mbabuuza ekintu kimu mukimanyi nti no Josh si yasingira okulabika obulungi ekyalabika bubisebo Josh mumugambe ebikazi by'e Bulaaya mbiraba awo ku live ebirinza omulonde ekkubo bingi yegendereza bijja muteeka mu mita wanendera mbiraba wano yasiba Josh byadiba biringa nze wano wamma Josh mpola next time you know wasa akakyala nga kakyala kwegamba kana katonga nga tebakavuze addeyo e Bukoto nawulidde ava Bukoto South eyo Bukoto Central e Masaka yamanyi bwakibaliriza okutte ekkubo ogenze emawokota oggyeyo omwana w'abendi omukugumuddemu abaana banna oba basatu otuuse akusanze oli ofuleya bakuzaalazaala mudde omusibyeko ebisango ng'ebyo ye Vivian aliridda wa tumulabeko oyo alipize ng'akola ki ng'akeera wano n'awaayira abantu bwe naafuna naye oyogedde si bulungi nnyo naawe oyiseewo naye bwe naafuna omukisa nja kwogera naye nze nga bwe mbagambye nti nze I deal with the facts ate n'ekirala Vivian bw'obeera ng'obadde awo ng'omisinga Mr. Madwasi wandizeeyo mu ngeri endala ate n'otakusinga muno under the bus bannange oli baawo wamuzaalamu ne mweyagala oli alabika Senga Sidi olina ensonga alabika Vivian ayagala kuddayo wa Mr. Madwasi nze kyendaba okozesa Madwasi ensobi omukozesa ensobi oli waddemba kumukubira n'omugamba munnange tati Isaac wali osamba bulungi omupiira notapusinga mwana wa muno under the bus kumusibako ekisango ng'ekyo omuntu ozaddemu era abeera bbaawo forever omukubira kubizika simu n'omugamba munnanga abaana bakubuuza bannange eddakiika zeezo bannange Katonda kibabeere nze maliriza kanziruke weebale kumpa platform ssebo kale ssebo weebale ssebo naye mubeere bulungi bijja kuggwa
Yeah. Tubadde kolo wangi. Mwami Richie. Yes. Nze mbirabe byonna gye bivudde naye nkomekereza nina ebibuuzo bye njagala okubuuza mugambye Joshua ali awulira njagala mumubuuza ekibuuzo kimu imanyi olw'okuba biri mu kooti mbeera olumu sagala kuyingira mumubuuza Josh mirundi emeka gye bamuyise mu kooti era omukyala we mama w'abaana be yakaapiyaringo emirundi emeka yajja omulundi gumu mu kooti eyasooka kooti bwe yaggwaga looya wa Josh amubuuza ebibuuzo kooti bwe yaggwa yafuluma bufulumi tetuddangamu kulaba ku mukyala oyo kooti etudde njagala mumubuuzaawo Josh kooti yakamuyita emirundi emeka agendayo yekka oba ne bakwano be omukyala emirundi kooti bakamuyita emirundi 10 muwulirize ekintu kya Josh kino ekyokubeera ng'emisango giri eyo teguli kukwata mwana differences bafuna mu bufumbo bwabwe okubanga tebakwatagana kirimu obujja naye abaana ekikyokwata byonna byegattako bwegasi kati Josh alina emisango mingi nnyo omukyala gyamuloopye naye kasigwa abaana mwegayo mulaba kubanga ogw'abaana gutiisa era singa abaana balakwata singa Josh talimulimu ebyo ekizibu tutuuse ku kinyusi Richie tutuuse ku kinyusi mbadde nsaba kubanga kooti zibadde zituula ng'omukyala tajja mbadde nsaba abannayuganda bali wano mu Boston olunaku lwa kooti bajja kuba balwogera mbadde nsaba abannayuganda bonna buli awulira nga muzadde buli awulira nti alina omwana omulenzi alina omwana omuwala ajje mu kooti oba ne Vivian agamba nti mukazi byayogera byagamba Josh bituufu ajje mu kooti basobola okumala omusango guno kubanga buli bwe babeera ensonga lwaki bagwongezaayo kubanga omutalabika omukyala ajja bannayika mbabuulire sebo bye byange naye Ricky nsaba okunga abannayuganda kooti lweddamu okutuula njagala abannayuganda bonna bajje mu kooti si bakwano ba Gundi yekka si bakwano ba Vivian yekka si bagundi yekka bajje then bwe banajja guno omusango era bagundi ba online emails baagala okugusala bajja kugusala bulungi but right now tetuliwo okujajinga muntu yenna bwe banyawulira so they understand better ebyo byebyange ndaba Senga asidi yenna musanyufu emisango siri musanyufu togamba mbu Senga asidi musanyufu gwe lwaki bwe wazze wano tewayanjudde ensonga ng'omukyala oyo bwagambye mbuno ensonga y'okukwata abaana olw'okuba yeesasamaze nnyo gye batwanjulidde wabula lindako ssebo lindako tugende mpolampola ensonga y'abaana twagigobye mu kooti era yeevuddewo Richie gobadde okimanyi mbuno Josh avunaanyizibwa emisango emirala nga 7 emisango kuliriza Senga sibuuliriza nga bwe nkugambye nti bwenzize wano ntuta obudde obutunula mu mpapula kubanga bombimba manyi emisango gali 8 wuliriza ogusooka weba kiri mu kooti tebagyogera emisango nanti wuliriza gyali 8 era yakapiyaringa bakamuyita mu kooti emirundi 10 kati mu misango 8 olw'okuba nti waliwo obutajja mu kooti n'obutabaawo evidences ne bagenda nga bagisala kati giri 6 era olw'okuba nti kino kyazze bagenda muyita era kubanga kooti gundi endala ebadde ejja kubayo mu August naye kati olw'okuba bino byazzeewo ebya social media na buli kintu okusinziira ku bannamateeka babisembeza okitegeera kye ggamba bagenda era kukola buli kintu byongere okusembera kubanga buli kintu kyonna kisobola okukolwa ku lw'okusobola okugasa omuntu omulala oyinza okwagala okukola omuntu obubi naye n'omaliriza ng'omukoze bulungi so mu mbeera bw'etyo nze ndowooza abantu bano bonna tutunuulire obusungu ne emotions ze balina psychological emotions ze balina
Ayo omusango guno tujja kudda mtu gukole nga tuli tujja kukolera eyo kubanga kati ku mundi oguddako ate nja kujjanga mukwano gwa Vivian sijjanga mukwano gwa gukola netta bawo bogambye nsanga tegiri munana wegiri awo bajja bimaliriza kuba biri mu kooti sijja ate kubinnyonnyola nnyo mbeera ate nyinza okwekanga tomanya America eri modern bayinza okuba nga barecordinga bayinza okuba nga bakola ki so noyekangange ate babeesinze ku ebyo byenjogera kati kyembadde mbuuza soko lindeko katono wakubye tubaye twagambye eddakiika 2 tuggalewo kati sebo tugenda kuggalawo sebo mubadde muŋŋamba nzigalewo ozanyisa abaana ba Old Kampala maya Kampala ese Hello wangi Banange Richie oyo yeyita mukwano gwa Joshua alabika atamidde omanyi n'emirimu gya wano giwunze Boston alabika atamidde senga asidise bulungi nga oyoga on track nga mu butuufu by'oyogera nga byebyo okitegeera oyo omwami gw'olaba oyo aze ku saidi ya agambye ali awo ne Josh akenera mukwano gwani gwa Vivian naye at the same time y'omuntu omu yali mu kukyusa ebigambo by'abadde ayogera okitegeera kati alina okukyusinga side ayagala nnyo okulaga Vivian amanyi ne Gaya amanyi which means ebintu byaliko byayogera tabitegera butegeezi tugamba namazima mwandi tugambye ensonga y'okukwata abaana naye waliwo ebisanga emirala 8 that is why there is back and forth era omukazi takyapiyaringa mu kooti eno bwogamba ate toyagala kubyogerako ate wobyogerako yagambye kino Gaya yali innocent yagambye Gaya yali lwaki omusango gukyagenda mu maaso okiraba omusango tegusobola agenda mu maaso gwe gaali innocent Gaya ayinako ne track tasobola kufuluma yayagala dde okutoloka ogenda Uganda naye tasobola agenda Uganda bannange ayinako nsaba point of clarification njagala okwebaza omukyalo oyo olw'omwenge gwangulidde yeebale kumpa n'ennywa neyanza nnyo neyanzege agambye aliko track eri sayidi ki ku Joshua nalibadde nze mubakubira ekifaananyi ne mubalaga nti tekuliko track yonna so ebintu byenjogera mbyogera ng'omuzadde ebintu byenjogera mbyogeranga oli saagala gamba nti nze neekubira ate ku bonna I'm not against them because I've seen misunderstandings here and there so Joshua taliiko track yonna taliiko kintu kimu trackinga kyonna wagambye kino mu kooti sinabyogera kooti yeyina okusalawo the beginning that's what you say no you just Joshua wuno njagala okakkane kikyosinga okwagala ogala kulaba Joshua oba alina track oba talina track kwanza saagala byakumpaayiriza I stand wuyo mutunuulire buliriza olabika okuba nga ofunye obusungu ŋŋenda mukulaga bulungi emikono gye n'emigalo ze obusungu bwolina omuntu alimba tolimba senga asida ebintu byayogera from the beginning byebituufu naye gwe wazza olimba n'omunyigiriza n'omubuzaabuza nga bwotyo bw'oyagala oyitewo n'obulimba bwo okitegeera ekyo kintu kibi nnyo salawo sayidi yo yeeno ng'ate oyogera bituufu tolimbira bantu oli ku ground nange ndi wano mu Boston I know what's going on nina kyembuuza Madam Kola traka gy'oyogerako eririddawa maama amagulu gaagano wano saagala bintu nze saagala kuwaayiriza ebigere mubiraba bannange muwogere ku bintu bye mumanyi tulagana ttasi tumanye nti no yeye from the beginning agenda mu kooti
ekintu kye tugenda okukola Senga Acid leka bagimuggyeko ogimuggyako neeta ku bandulu ne batamanya nti yagiggyeko oli mutuufu maama nze nakkiriza buli kimu kyoyogera kituufu weebale nnyo kusiima oli mutuufu oli mutuufu okubuzaabuza abantu yogera ebintu ebiriyo oyogera alina cases nyingi nnyo ng'eruwa mu kooti ozimanyi naye omubikirirako sigenda kunyonyola ozimanyi anyway nze siriwo kaayana na kutanishinga muntu yenna. I respect your time sigenda kuyomba naawe mami mukyala